Kadaama TV olwo wano Kadaama tubuuzizza ku kintu ekikwata ku kafyu akomawo enkya Uganda. Mumanyi kafyu yaffe etandika ku ssaawa 3 babeera tebakkiriza mmotoka kubeera nga zitambula wadde oluusi ziyinza okubeera nga ziyitaayitamu naye nga ssaawa 3 officially mmotoka tezirina kubeera nga zitambula naye nga wabeerayo ezitambula naye nga bwe bakukwata ogwo guba musango bwe baba tebakutte osobola okutambula. Kadaama ono abuuza nti ennyonyi ye etuuka ssaawa 4:05 enkya. Abuuza nti anaakola atya bwe baamukwata kafyu. Kati kino kye kikwatagana ku bantu abatuuka mu ggwanga. Omuntu yenna kasitanga obeera ng'ova mu nsi oba ng'ova wabweru, kafyu tekukwata. Kuba kino nabadde nsuubira nti abantu mubeera mukimanyi naye nga bwe nabagamba nti ekintu gwe kyolaba nga kiri obvious, omulala akiraba nga aba ayagala okyebuuzaako naye waliwo omuntu n'agamba ekyo okirabirawo tewali aba agenda kukwata. So katukiyiseewo yakibuuzizza ayagala kimanya ate era bangi oyinza okwesanga babaddeyo nga bakyewuunyaako ekintu ekinaabeera kitya. Kafyu ey'essaawa 3, kafyu ey'essaawa emmeka tekwata ku muntu yenna abaava bweru lwa nsonga ennyonyi zibeera zijja ku different time ate nga time eyo gye zijjako oluusi ennyonyi ezimu zituuka kiro. Omuntu yenna kasita otuuka kati ng'ono agenda kutuuka ssaawa 4:05 obeera bubeezi na tiketi yo. Jjukira nti n'obeerako ne kagundi kali ka pass k'obeera nako ne passport yo. Wonna bwe bakuyimiriza olagayo bulazi, tiketi yo ne passport yo bakukkiriza okutambula. So omuntu yenna ava ebweru kafyu tekukwata. Bakukkiriza okuva ku kisaawe n'ogenda paka gy'ogenda. Ne bw'ogamba nti ogenda Masaka, olina right okutambula paka Masaka kasita obeera ng'olaze passport nti waakatuuka ne eya tiketi yo. Omuntu yenna gwe babeera bagenda okutawaanya jangu mu inbox yaffe waliwo ennamba gye baatuwa gy'osobola okubeera nga okubako. Yenna gwe babeera batawaanyizza okuba bukubi ku nnamba eyo ate nga tubakubiriza togezangako n'owa omusirikale wadde n'ekikumi okugyawo ng'oyagadde bwagazi naye tebakutiisanga nti ssaawa za kafyu tuweeyo ky'otuwa kintu kidogo togezanga. Oyinza omuwa nga oyagadde naye nga toyina right oba toyina nsobi yonna gy'obeera okoze. It's your right okubeera ng'otambula time eyo kuba ennyonyi eba ekuleese. So tewabeeranga abatiisatiisa nti ssaawa za kafyu ne bagamba nti bagenda kutwala ku poliisi n'okankana kubajjukira oba ovudde ebweru oyagala kutuukira mu famire yo toyagala kutandikira mu misango. Ogwo si musango wabula right yo okubeera ng'otambula ku ssaawa z'otuukiddeko. Kati bawe Kadaama ono yabuuza ekibuuzo ekyo then tweyongereyo maaso. Hello, Mr. Kadaama TV wagamba otya gy'abakennyirimu. Nsaba kwebuuzaako Mr. Kadaama TV nti nno nti kaŋŋambe omuntu kubanga nze ngenda kukomawo nakulanca Uganda omuntu kubanga essaawa ze ngenda okukomawo zigenda kubeera ssaawa 4:05 okutuuka e Uganda. Ezo ziri ku gundi yange ku tiketi yange ssaawa zirina okutuuka e Uganda ssaawa nga 4:05. Jjukira kafyu e Uganda akoma ssaawa 3 abantu okubeera ddala ebweru. Kyenkwebuuzaako ssaawa ezo omuntu akola atya in case kaŋŋambe kubanga famire yange ndabagamba bagimangu ku kisaawe ng'obudde bukyali ssaawa nga 3 batuuke ku kisaawe nga babiri nga bali ku kisaawe. Kati mu kkubo awo kibeera batya awo security kaŋŋambe babeera tebanatubuuza nti ate mwe muvaawo akale oba biki nga poliisi webamanyi otuyimiriza nga ffe ffekka balinga batambula mu kkubo obudde bw'ekiro. Kakati bambi nsaba kunziramuko kuba amazima simanyi kikyakkola. Essaawa ze nnina otuuka e Uganda bubeera budde bwakiro ssaawa 4:05 almost zibalenga ddakiika 5. Okiraba kati awo nsaba kumpa ku magezi kiri kitya kweyembeera bwetyo.